Alright, Ronnie Sport nzababuuzaako ogamba otya gyebaleko bingi bigenda mu maaso bingi ebikoze amawulire embeera nnyigidde embeera nsonze mu entertainment baaba ebiriyo ayaya DNA test zifuuse DNA test Seguya Alphat teyaluguddemu abukedde yagenze n'agamba ekyuma kyawandudde omwana wa Dr. Jose Chameleone ko Dr. Jose Chameleone tondabangako omwami Alphat tobuzaabuza nsi tolimba nsi ebyo byoyogera bikalabule ago nno mateeka nja kuvunaana nja kusiba so katulinde tulabe munnange ebinaava eyo ate omukulu kasaba nga yeegambidde nti DNA yabadde ntuufu ate ggwe atamuzaala ogenda muwakanira so omwami Seguya ayaya Dr. Jose Chameleone amulabudde n'amugamba naye musajja ggo wabaaki katulabe munnayo oli ayinza okulemerako bagamba tewali wabeera mukka ng'omuliro teguliiwo so webito webiri yamulabudde Dr. n'amugamba mwami Josephat Seguya ebintu bitwale empola agenda mpola ate Dr. Jose Chameleone n'ava ku mwana we n'amugamba omwana wange nze sijja kunenya nnyo kiri awo naye munnaaye naawe w'onookula ojja kiraba ensi gikwata empola so webito webiri webito ebitambula Dr. Jose Chameleone ate omukyala Mariam Matembe yaweerulwa beriyo twayongedde nnyo munnange okumusabira n'okumuteeka ku ssaala kuba teni musango gwabadde guli awo gw'amaanyi gumuvunaanya naye munnange bano bakaddeedeeyi ba gavumenti abo balinga abawaabi agamba mukyala Mariam Matembe talina waabeera olaba naye twagenda ewuwe tetwamusangawo can you imagine omukyala ng'oyo ate lwaki tebwamusangayo waki mwagenda ewuwe ne mwazaayo lwaki temwamunoonyeza mu bbanga so olaba nga ebintu ebibagatta eb'olumu abawaabi ba gavumenti abo balagajjavu tebalina buvunaanyizibwa oli alema okuloonyereza ate munagenze kuwummula ate n'akomawo mbu ate saazi na bintu mbyerabidde okwegamba olaba nga tebigatta naye akulikireyo ddala maama oyo mulwanyizi lw'eddembe ly'obuntu wano waffe Uganda eri abakyala abaami ebisolo buli omu nga wozze so omukyala ayogera amazima agamuli ku mutima omuwabuzi so webito webiri ate His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagambye obudde bonna akomawo bassemu ne bannyabo obudde bonna adda ebityo webitambulira ddala Katikkiro Charles Peter Mayiga yasobodde ogendako mu maka ga omukulu yaliko former road mayor Salongo Elias Lukwago okubalambulako n'okubagumya n'asaba bekikwatako banoonyereze bakole enteekateeka ezijjanjaba omukulu road mayor asobole okukomawo okuweebwa beyiro so ajjukira alina abantu bangi abali emabega bawolereza okuli Obedi Lutale okuli Dr. Karen Kiza Besigye so yagambye bannange mwanguyirizeeko muleme kukola mirimu kasoobo byebyo ebisinze nnyo okutambula mu entertainment ebivulu byo bigendera ddala mu maaso nyongera okubajjukiza omukulu King Sahaman Sulu Semanda alina ekivulo ekitwatondeka ekkololo ku airstrip gugenda okubeera nga 14 Agastali tugendeyo tumuwagire omukulu King Sahaman Sulu Semanda mumanyi kafulu mukuba omuziki gwe tulinawo King Escobar so webito webiri webito bitambula ate bannayuganda ababadde South Africa abamu leero bakomawo batuukira ddala wano naye nga twongere okubateeka mu ssaala ate tetutuuka wano ate tubavunaane so abamu ate bagenze kununayo bannayuganda ate bagenze kukwata mwami Lumbuye ne ono wa Dogo Nation omukulu wa president wa Dogo Nation so bannange ate mugenze kunona abantu ate mugenze kukwata bali bakola kiki nnyo so ate bazze mu kunywa bunywi mwenge kale n'otunula n'osoberwa so webito bwe bitambula bassebo ne bannyabo geego getusobodde okufuna mubeere bulungi mweraba.